Okay, nkwaniriza nateggwe ali ku Focus TV. Thank you so much. Omanyi okubeera ng'olaba, omanyi okubeera ng'ogubira. Ona osinzidde okulaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Okulaba nga olaba buli olaba tweyongera okudduka speed ate era bwe subscribinga kituyambako tuuka awala aw'enjawulo. Nze Adde olunaku lwa leero nkuleetedde emmotoka eno kapyata gye bayita Rolls Royce. Rolls Royce eno era abangi bagiyita Rolls Royce ndoza mu kusaagirira. Emmotoka eno njagala nkuleetedde features oba ebigikwatako by'osobola okubeera nga gwe ayagala okugula ku mmotoka oba okuvuga ku mmotoka naawe wandibadde osinziira ebimu ku ebyo ebigirimu naddala gwe oba oyaawo ng'ogula emmotoka mu size yonna oba mu level yonna ku ssente z'olina biki bye wandibadde ogenderera mugula emmotoka eno. Lwaki General Muhoozi Kainerugaba yasoomozeddwa oba yavaayo okusikirizibwa okukwata ku mukyala gwe bayita Triple A Anita Among okulaba nga mufeffetta n'okunoonyerezako ku bulyake n'obuli wa ssente n'okubuzaabuza ssente z'omuwi w'omusolo lwa mmotoka eno Rolls Royce. Lwaki mmotoka eno? Nti sigamba nti abantu balina ssente zigigula, naye w'ogigula oba okoze kye bayita okwejalabya naddala mu kaseera ng'ensi etunuulidde gavumenti gy'olimu gy'ozannyiramu ebyobufuzi okuba nga yensaale ereetedde bannayuganda okunyigirizibwa nga kozesa ssente z'abawi b'omusolo okuzijalabyamu nkola ebintu eby'enjawulo. Kati gwe bw'ovaayo n'okikolera mu kaseera ako ekyaddala ovaayo n'ofuuka saddaaka oba ne bakutalaka. So kati saawa zino kyekiri mu nsi okubeera nga former speaker afeffetebwa okuva wasula ne bajjajjabe ne baani yonna gye bali okulaba nga bamufunza okumanya biki byabadde yakweka bye batamanyi. Mujjukire nti Among mu byonna byabadde akola abadde abiraga ensi yonna nga ddala nga bannamawulire okuvaayo okubiraga. Abantu bangi balina ebyobugagga nga tebabiraga. Maybe kyekyavaako naddala kalumanywera okulaba nga n'obwa sipiika teyasobodde bukomyawo. Ne mu ba cabinet ba cabinet ministers General Museveni be yayisizza olunaku lw'eggulo teyalabiseeko wantu wonna, ekitegeeza nti kaalya y'ebyobufuzi yandisebengerera okukka wansi. Njagala tulabe lwaki General Muhoozi yavuddeyo oba oliawo n'amuteeka ku nkanda oba ku ntandaalo ey'okulaba nga amuggyako amaanyi g'abadde akozesa era motoka yaleese obuzibu oba nedda. Katulabe emmotoka eno Rolls Royce tujjukire nti ne Ssaabasajja Kabaka ali abanja eyiye eyedda mu gye 1900 something. Kati ate olw'eno eyakoleddwa 2025 erina birungo ki era biki ebyo ebyenkizo ebigifuula emmotoka kabejja. It is worth 3.5 ze biliyoni 3.5 wano e Uganda. Ziba ssente empitirivu era tukkiriza nti okuteeka ssente mu ziwejalabya bantu bangi balina ssente, naye omuntu akwata ssente katugeze obukadde nga 6 n'obukwata mu ssimu kitegeeza nti bw'oba oyina ekisukka ku balala oba nga plate yo mu bulamu yakukwata ssimu oba yavuga mmotoka ya bbeeyi. Otherwise nze Adde Wilberforce Kimwe Muyanja katulabe story eno eya mmotoka eya Rolls Royce. Biki birungo ki byerina okwawukana n'eyo gy'ovuga oba eyo gye wali otuddemu mu Uganda wano. Kale nze Adde story nyingi zijja ku Focus TV tovaako. Nsaba buli wala notification girabe subscribinga tutambule. Thank you so much. Emmotoka ya sipiika Anita Among Magogo Rolls Royce Cullinan modo ya SUV eyafuluma mu mwaka gwa 2025 eyogeza bangi ebikankana okuli n'omuduumizi w'amagye era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga bwe yayita ku kibanja kye ekya X n'agamba nti ye ng'omuntu tagituulangamu yadde nga mwana wa mukulembeze wa ggwanga nga ne kitaawe Kabwejumbira Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa tagitambulirangamu. Era bangi ono bagambira nti yazaalidde abadde sipiika wa Parliament Anita Among Magogo ebitukula maka ebyazalira ku nsiko. Emmotoka eno Rolls Royce Cullinan yesinga ebbeeyi mu mmotoka zi SUV. Munnange ekigambo kino kitegeeza sport utility vehicles, ekivuunulwa nti emmotoka ezifubutuka okukira akaweewo.
bw'obeera onnyonnyola abantu ku mmotoka eno tokoma ku kigambo oba erinnya Rolls Royce, yongerako ekigambo ekirala Cullinan lw'ojja okwawula emmotoka eno ku mmotoka ekika kya Rolls Royce endala omuli Ghost, Phantom, Silver Shadow, Wraith, Silver Cloud, Spectre n'endala, kubanga Rolls Royce Cullinan mu mmotoka ekika kino yo ndalamu. Emmotoka eno bw'ebeera tennateekebwamu kalonda mulala esobola okugulwa wakati w'ensimbi za Amerika $43,235 okutuuka ku $51,350. Bw'ozizza mu zaawano ebeera wakati w'akawumbi kamu ne miliyoni 600 oba akawumbi kamu ne miliyoni 9. Kyokka emmotoka eno bw'erinnyisibwa omutindo n'essibwamu ebyobugagga eby'enjawulo n'okwejalabya neetuuka ku muzungu kyayita customization, eyingira $9,000 egy'ensimbi za Amerika nga bwe buwumbi 3 ne miliyoni 3 ez'ensimbi za wano e Uganda. Emmotoka eno erimu ebyuma eby'omutindo. Katutandikire ku ingini n'enkola yaayo. Ingini eri mu mmotoka eno y'amaanyi ddala, ekozesa ingini ya twin turbo charged V12 era ingini yaayo ya black badge. Amaanyi ga ingini eno gye muyita horsepower eri 600. Bw'ebeera etambula erina kye bayita all wheel drive. Buli mupiira gubeera gusobola okwetengerera ewaganye era eno essamaanyi mu mupiira gwebeera esuubira nti gulemereddwa. Era esobola okutambulira ku nguudo ez'embeera yonna nga ne bw'ogitwala okuwalampa ensozi z'ebundi bujjo ebeera eseereza ligenda mugga. Emisinde kwetambulira jayiriyiri esobola okudduka kilomita 2.5 mu ssaawa emu bweti. Okugeza emmotoka eno esobola okutuuka e Hoima n'omusobyo ng'ovudde wano e Kampala mu ssaawa emu. Emmotoka eno esobola okusibwako amabaati agatayitamu masasi. Rolls Royce Cullinan eriko obuwanvu bwa mita 5 n'obutundutundu 34, eriko obugazi bwa mita 2 nga tekulinda birwamu ezaakazibwako erya driving mirror. Emmotoka eno erina obuzito bwa ttani 2 n'obutundutundu 6. Bwe tugenda ku by'omunda n'obukuumi oba ebyokwerinda by'essa ku bagibeeramu, erina omuzungu kye yatuuma Magic Carpet Ride, nga muno mulimu tekinologiya ow'omukka ogubeera mu mipiira gyayo, nga kino kiyamba okusitula obugulumivu bwayo okusinziira ku mbeera y'oluguudo kweri oba kwetambulira. Erina emito gy'amaliba, ng'emito gino giwuliriza embeera y'omubiri gwo ne gikola ekyetaagisa omuli kamasaagi, okukuwa empewo oba akabugumu singa obudde bubeera bwa butiti. Wakati w'emito gy'emabega erinamu akayumba akakuuma ebyokunywa nga binnyogoga oba nga biweweevu. Muno oyinza n'okuterekamu ebintu by'ebirala eby'omuwendo. Erina ebisawo ebikuuma abagirimu obutafuna kabi nga bagudde ku kabenje. Erina kamera 8 eziraba mu buli kasonda mu buli kanyomero, era kamera zino zikola ne mu kugitangira okutomera oba okutomerwa. Mu Uganda abantu batono nnyo abalina emmotoka ekika kya Rolls Royce. Jjukira nnakugambye emmotoka eno erina ebitimwego ebyenjawulo nga bwe twalabye waggulu. Waliwo bannayuganda abalina emmotoka ezigwa mu kiti kya Rolls Royce okugeza Ssekabaka Sir Edward Muteso II yalina emmotoka ekika kya Rolls Royce Phantom. Sudir Pareria ayalina Rolls Royce Silver Shadow. Shafiki Katumba amanyiddwa ennyo nga Katash the Bank munnayuganda awangalire South Africa alina Rolls Royce Wraith. Nasa Nsubuga amanyiddwa ennyo nga Don Nasa alina Rolls Royce Ghost. Kyokka Rolls Royce Cullinan mu Uganda ebadde tennabeeramu nga Anita Amongo Magogo yasoose okugivuga, era nga mu mawanga ga East Africa Amongo yeegasse ku Diamond Platinum newankubadde yiye enkaddemu ku ya Speaker Amongo kubanga yiye ya mwaka gwa 2018. Mu Afrika yonna abantu 12 be balina emmotoka ekika kino ekya Rolls Royce Cullinan, nga mu bano mulimu omusambi w'omupiira Victor Osimhen, omuyimbi Davido ne bannaggwadde abalala. Ebyo bye bimu ku bikwata ku mmotoka eno Rolls Royce Cullinan. Weewaawo nga wayinza okubaawo ebirala bye tuleseeyo okusinziira ku nkyukakyuka ya tekinologiya, naye ebyo bye tusobodde okufunako naawe ne twagala obitegeere. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange
bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.